Open Media. Okulonda kwonna ku bajjo kwabadde kubi nnyo naye nga vulugu yakwetobeseemu ku bantu basatu. Ekyamazima kibi nnyo okulangirira omuntu sinakulangirira kubanga nze kennyini obuwanguzi nabadde nabwo right from the beginning. Twasimbye layini emirundi esatu naye nga buli layini ndi mu 400, 500 nga buli lwe tweyongera okukyusa layini nyongerako obuwagizi. Naye twafunye okutaataaganyizibwa okuva eri mwami Kiweewa Kipapula ne mwami ne Kato muganda wa chairman wa district Muwonge eyazze n'atabulatabula akalulu k'ekisaaba. Ekyamazima baakoze kinene nnyo kubanga twabadde ffe tulindirira registrar kujja kubala layini yaffe esinze abantu eriko layini 2 ate twagenze okulaba nga Kato ne Kiweewa bajja bamugjawo nga bamutwala. Tetwategedde ensonga lwaki tatubaze talangiridde nga mateeka bwe gamulagira. N'olw'ensonga eyo abantu b'ekisaaba banyiivu nnyo era ssaawa zino kisaaba terina mukulembeze oyo yeewaŋŋamizaako bwe waŋŋamya era ng'oyagala okutegeera essaawa zino ffe tusaba nti tuddemu okulonda. Akakiiko k'ebyokulonda katuyambe, ba RDC batuyambe okulonda okw'amazima n'obwenkanya ate nabo bajje ku siini we tulondera tusobole okulaba nga okulonda kuno kugenda bulungi. Poliisi yakoze kinene yabadde ng'etuyamba naye ng'ate omupiira gugenda okuba nti gutandika ate ng'evaawo. Tetwategedde lwaki mwami Agaba yabadde akulira ekikwekweto ekyo bwe bwabadde ng'obuzannyo bwe tumala okutegeka bulungi tugenda kutandika kubala n'atambula n'avaawo, tugenda kutandika kusimba layini n'atambula n'avaawo. Mu nfundo 3 ze twasimbye layini naye nga zonna nabadde muwanguzi. Twaleese returning officer gwe bayita Bashiri mubi nnyo obutayimira ku magulu ge kusalawo nakulangira ani muwanguzi ate nga ye kennyini yalabye nti mazze okuwangula. Twagala kintu kimu, oli bw'abeeranga mbu yawangudde twagala babale akalulu ke babale n'akaffe tujja kukkiriza atulage n'abakozi be bagenda okukola nabo naye tetujja kukkiriza okubeera bamulangiridde wuwe agenda kutufuga tugenda kumanya nti no omukozi kyono agenda bwenaasanga defense nemutomera ng'agamba nti n'oyo defense wange. Erinnya lyange nze Kafuma Musa Munnabugerere muzzukulu wa Mbazira omutuuze w'ekisaaba LC1. Tuzze wano okwemulugunya ku ofisi ya RDC era nga twagenze ku kitebe ky'ebyokulonda eky'ekayunga naye ng'obusungu bwaffe bugamba lwaki ewaffe tebaabaze kalulu ate ne bajjawo returning officer ne bamutwala butwazi nga tabaze kalulu nga ffe twabadde tulina layini ekubisaamu ey'oponeti waffe emirundi nga 6 ne batya obuwagizi bwe twabadde nabo ne batabala naye ne bajja mwami Kato muganda wa Muwonge najjawo ne mwami Kipapula ne bajjawo returning officer ne bamutwala n'agenda n'alangirira omuntu atali mutuufu gwe tutaalonze n'amulangirira wuwe mu makage. Ffe ng'abatuuze b'ekisaaba tugamba togenda tukulembera gwe mwami Chief akaluluko kogamba mwakabbye bubbi ate nakuno nakunyaga era ffe waffe ekisaaba tetunnalonda tugamba RDC we batasitukira mu nsonga eno n'abakulira ebyokulonda wano mu Kayunga nawe mwami Byabaka Masebo nkugamba ekiri ekayunga ffe tugamba tebajja tukulembera ewaffe kubanga mwami Abuye yabadde alidinga akalulu emirundi gyonna. Nze Kafuma Musa kubeerako mukulu Kipapula Kiweewa yabadde naye nga yasoose kwesimbawo nga ssentebe wa Kayunga Central ne kubeerako Kato muganda wa chairman waffe Muwonge aliko chairman LC5 be bazze ne basoose mu Kayunga Central ne bakyankalanya nga balina akamotoka kubatambuliza abavubuka betutategera mu Kayunga ne bagenda mu Namagabe Eco-Mix nayo ne bakacyankalanya ne bajje waffe ekisaaba ekituleese wano ku office ya RDC
batuyambe ffe nga bafulaga bearers ffe bandibadde basookera ddala okusoosowaza mu nsonga eno eyaki eyabeerosi kuba obukulembeze nabo bubatuusiza waggulu eyo ffe tubuluse naye okulabika nti balinga ate abasaanyawo ekibiina kya NRM ffe ng'abamu naddala mu luka gw'Ennamagabe n'ekyalo Kisaaba tetugenda kukkiriziganya n'abo be baataddeko obuteesi nga tebabaze. Amannya gange nze Birime Isima abadde yeesimbyewo ku kalulu k'Erosiwa Nakyessa Nambeemu banzibye akalulu twatandise okusimba layini twasomye register ne tusoma register emirundi 2 register negaana opponent wange n'aleeta akavuyo gye bakabyemu tebaatubaze layini ya opponent wange chairman abaddeko babazeeko abantu 5 be batandikiddeko mu maaso ne baddawa ne badda emabega awo bakyankalanidde ne bakwata registra ne bamuteeka ku piki ne badduka paka kugombolola nga bagenda bagamba nti be bakoze eki be basinze. Mbadde mvuganya ne mwami Sebiddo Henule ne Paulo Julwa ani gwe bataddewo omuwanguzi kakati saawa zino tuli kuwulira nti bateesewo Sebiddo eyabadde n'obululu ataano ate nga nze ndi mu bululu nga 2. Omulondesa yabazze okulondesa yabazeeko abantu ba candidate omu abantu abaweranga ndooza babadde baweranga 50 naye nga babala bebadde emabega kati awo bwe bavudde awo ye n'ava mu layini eri n'adduka najja akwata omulondesa yabadde alondesa ne bamukwata ne bamuteeka ku piki ne badduka nga badda kugomboola bwe badduse nga badda kugomboola naffe nga abatuuze twabadde tuze okulonda ffenna ne tugugumuka ne tugenda kugombolola e Kayonza bwe twatuuse e Kayonza okusooka yabadde yeekwese